kale nkwaniriza mukadde wange oli otya gy'osinza okuba nga otulaba. Nze Jamal Lunenginia Frederick Kakooza, mutunulizi w'ensonga mu bintu eby'enjawulo. Tutambula ffenna, webale kungoberera subscribinga. Nkujjukiza TikTok account yaffe, mwebale ziri weeks 2, mpola mpola omutwalo tugututte kati nnyo okubeera nga tuguyingira. Tukoze mwebale nnyo, mwebali eddala, tweyongere mu maaso, tujja tuuka mu miliyoni. I'm very sure emiliyoni mujja kugimba nga tusooke tulubirire 10, kati emitwalo 10 gye tulubirira. So tompitako, subscribinga ofollowing. Omanyi baŋŋambye nti sibajjukiza, bunyina obbajjukiza bansubscribing. Bannange mbajjukiza, don't just watch. You watch and you subscribe, you share the message, you comment. Kiba kitukolera bulungi nnyo. Omusajja ono tutambula naye nakubulira luli nti alina emboozi ya bomu eyakubwa erugogo mu 2010. N'olwensonga eyo ajja kugitunyumizaamuko ne maama mukyala we, mami naye atunyumizeemukko byali bitya obuli awo mu maaso awo, kuba tuli mu World Cup. Omupiira ndaba mulabe, siri nnyo muwagizi waago, naye nategeera kimu nze mpagira Uganda Cranes, ekika ky'endiga, ate nempagira ne Arsenal. Ebyo byempagira. Muje ebino ebikopo by'ensi yonna ettiimu gye nsinga okwagala Uganda naye teyakiika. So kakati abo basigadde ndaba balabe. Engineer, ensonga ya General Damulira owa Crime Intelligence okugenda ku kitebe kya National Unity Platform nga bakyusa abaana, eyo gye mbadde nsaba twogereko. What is your comment? Because bali of course ba security bakulembeze, naye muntunula yeye ebintu ngira bozo okubaganya ku bintu ebirala. Waliwo ebifo bingi nnyo gye ndamya byadasobola okuteeka. Actually awo ne General Kayindo Tafiri nawe we ya video na tweetinga n'alaga General Damulira n'amuddamu. So twalabye bagenda emabega w'ekitebe kya Nuupu, abaana baline abavudde mu Nuupu ne babayingiza. What is your the comment about that? Bannayuganda mbalamusizza batulaba. Kajesola addaala ajana mu subscribing kubanga channel eno wejja okusobola okuyimirirawo. Ku nsonga gy'ombuuzizaako muganda wange, njagala okutegeeza abantu nti waliwo abantu abakola emirimu gyabwe naye nga tebatunuulidde emirimu gy'abantu balala, nti kino kye tukola kikosa kitya omuntu omulala. Ensonga poliisi gyetera okwekwasa ku bantu abeekalakaasa, era y'ensonga gyesingira ddala okumirako abantu olukusala okwekalakaasa, nti bw'olina eddembe ly'okwekalakaasa naye ate ogenda kulinnyirira eddembe ly'oli atayagala kwekalakaasa, kubanga ayagala okwekalakaasa n'atayagala bonna bali mu location yetya yemu. Kakati mwabagala okwekalakaasa mugenda kukola ki? Kukosa bali, n'olwekyo mwe ne babagaana. Ensonga y'emu, Mr. Damulira manyi nti musajja muyivu ate mutendeke, ekyo tekyegaanika, era mukugu oba oli awo mu intelligence. Naye ebintu ebigenda bikolebwa naddala ku kibiina kya National Unity Platform, naddala nga General Damulira yabikola, biina engeri gye bireetamu okutomereganya bamemba b'ekibiina kino, n'okwagala okuteekawo embeera oba oli awo esiiga ekifaananyi ekibi ku kibiina kino ekya NUP. I must be honest, nkimanyi ne NUP erina bahuliganizi, naye ate General Damulira buli kyagezaako okukola akisembeza nnyo kumpi n'ekitebe kya National Unity Platform, because meeting ya Joyce ye meeting esoose okubeera ku kifo ekyo. Njagala okusiigira ekifaananyi ky'ekifo ekyo. How sensitive is that place? Ku sayidi y'ekyengulu ye wali amaka ga Honorable Prime Minister, ku sayidi y'ekyemmanga we wali ekitebe kya National Unity Platform, ekitebe ekikulu. Naye n'ojja n'ogamba nti tuzze abaana abavudde mu NUP
aba defectors okuva mu NUP tuze kubayingiriza ku kitebe kya NUP. Really? Singa abavubuka beekunga. Because si bonna nti mwabatutte. Si bonna nti baakyuse ne badda mu kibiina kyammwe. Wabula abaakyuse we bali n'abataakyuse we bali. Watya singa abataakyuse babakolako obulumbaganye. Noba mugenda gamba mutya. Mwe mubalumbye ku kitebe kyabwe, we batambulira, we bakolera. Ate namwe ne mugaa nti emmanju waakyo wano. Muyite wano abali eri abavuddemu bagenda bavuma abasigadde eno ebawanyisiganya ebigambo. N'olwekyo Mr. Afande Damulira, ekyo wakikoze no succeed nga ng'enteekateeka zonna ezikolebwa ne succeed. Naye omulundi omulala oyinza okukitegeka nota succeed. Oba gwe bw'osucceedinga bwe munaalumba mujja bamalira mu makomera ate nga mwe mubalumbye. Njagala kubuuza ebitundu ebiri awo mu kifo kya Kawempe division tewabaddewo kitundu kirala kiri ekyesudde okuva ku NUP headquarters, okuva ku maka okuva mu location ya Prime Minister. Singa abaana bano bakwataganye ne balwanaganira awo, olowooza bameka be mwabadde mugenda okusiba? Lwakuba nabo kati abaana bagenze bayiga ebintu bino bikolebwa okutujjako emisoso, okutujjako emiroboli, tukakkane nga tuli mu makomera. That's why they kept quiet. N'ekyo kyadde kirinyirira eddembe lyabwe. Tosobola kugaa nti ogenze ku kitebe ky'abali kubanga gw'olina abakuumi ne ttiimu gy'olina erina abakuumi, ti naye ogenze ku kitebe ky'abali gy'ogenze okuwandiisiza n'okulayiza abavudde mu kibiina. Nammwe muyina party headquarter, mubayite ku headquarter yammwe. Mubayite mu kisaawe. Nze nkuba ekifaananyi olunaku lumu singa abaana abo bali ekyawa be mulumba ku kitebe kyabwe. Ate ndabanga na kino kye mukola mugezaako kulaba nti abantu abo beekyawa balwane. Mubakwate mubasibe. Temusoomoza baana. Bavudde mu Nuupu ne badda mu NRM. Ne badda mu NRM. Naye oba bajjira mu Nuupu kubaza mu NRM, already bali ku Nuupu headquarters. Mumaade temulina kitebe kyammwe kye NRM. Wali bayise ku poliisi e Kawempe because oli wa poliisi. Wali bakubye mu kasaawe. Naye kati singa balwanaganya abaana abo abanupu mwali basibye ate bali ne basigala nga balina ne musiga obukyayi n'empalana mu baana abo abato. Abaana abo abasinga baana bato myaka 15, 17, 20. Bwe tunaasiga empalana mu bannayuganda abato bwe batyo, bwe empalana eyo bwerituuka okukula okusajjuka bafuuse basajja bakulu bavubuka abakulu, empalana eyo egenda kukomawa. Muve ku baana bamba mumulange nti abaavudde mu Nuupu bonna bagenda Kololo eri ajja kubalumba. Naye mwe muvudde eri muzze ku NUP. Kikyamu anti kutegeeza nti tubasinga temulina bwogerero, mukole kye mukola, bwe munakikola tujja basiba. It means a lot. Afande Damulira bino ebintu obimanyi, oli musajja muyivu. Naye tosiiga kifaananyi nti abaana bano bo basiru kubanga ojjeeko abaana waliwo abantu abakulu n'abakulembeze we bali nabo bo bayisizaamu amaaso. Oba bayisizaamu amaaso singa ekibinja ky'otwala okuyingira mu kibiina ky'oyagala bayingiremu basisinkana Secretary General waabwe, olowooza abo bagenda mukola ki? Tulaba wano juzi ebyali mu Masengere era ebintu ebifaanana bwe bityo. So tetulowoozesa bano baana bayingidde eno nti kati bo bafuuse ba kitalo. They are the same people. Enkya bajja kuba bava mu NRM kudda mu FDC. Bajja kuba bava mu FDC nga badda mu birala. Ebiina by'obufuzi sibiika. Era tewali akunenya abanupu bonna ne bw'obakyusa. Other political party will come out, will grow. Kubanga twatandika ebibiina FDC, UPC, DPCP byaddawa. Gye biri eyo bikolera mu biwandiiko. Naye ne wesanga waliwo PFF, NUP n'ebirala bingi ebiri active. So many political parties are still coming in. Enkya Piero yojja kufuuka ekibiina ky'ebyobufuzi. Naye tetusoomooza abantu kubanga waliwo obuyinza. N'olwekyo katugende tukole kiringanga bw'okwana mukazi wa musajja n'ogenda n'otandika kubeera mu kisenge kye. Musajja ali mu ddiiro gw'oyingira mu kisenge. That is what it means. Ate onaakola ki?
talina kyajja kukola. Yes, talina kyajja kukola era tabaana tebalina kye baakoze naye the world is watching. Oli asigana obusunga nti omusajja nze nina omusajja agamba newankubadde tuli bakibiina kino naye tosobola genda kulumba banno ku kwedikoota yaabwe ng'ononyeewo bavudde mu kibiina luyale kisoboka. It doesn't make any meaning. Era I don't think the President Museveni can praise you because wagenze kwedikoota ya NUP. Ebimu babikola balowooza nti bye binaamusanyusa naye babikola kati ngaawo kankubuulire obutalaba ku fujjo ku NUP bye mwakoleddewo is because you have the gun. What is the day tomorrow when you have no gun? What will happen tomorrow when toliiwo? Because abo abaana obalaba abasigadde n'abagenzi eri beemanyi ne gye babeera beemanyi ne gye bawangaalira ku byalo byabwe n'emizannyo gye bazannya na biki okukyuka bo baakyuse manyi baba balina ebigendererwa byabwe mu byobufuzi buno twalina n'ebigendererwa naye nze let us take a picture nti baakyuse naye oba bakyusiriza bw'oyinza okuddira abakatuliki n'okwata kuruseri n'ogenda ogikuba ku kyaki erubaga noba nti abavudde mu bukatuliki mujje wano mu lujje lwa Catholic Church erubaga olaba kisoboka. Singa abantu abatandika okwetema olutalo lw'eddiini lutandikira awo ani abaluleese n'olwekyo na kino bwe kifaanana bisadamulira bwe kifaanana abavudde mu busiraamu abavudde mu busiraamu mujje kwodi Kampala tuyoke n'embizi yaffe wano singa abantu abo balwana mujje eno gye muzze tulya n'embizi mujje tulire wano ku geeti kyekimu na kino bwe kifaanagana bali bavudde mu Nuupu obayita wali wamanje mujje n'olwoko lwonna lwebakola ne procession zonna ze baakoze nga bali ebyo ebintu biraga nti ebintu mukyabirabira ku level ndala. Nze ntunuulira Uganda ey'olwaleero ne ntunula ne Uganda ey'emyaka 5 mu maaso n'ey'emyaka 10 mu maaso nti omuntu ajja kusiga empalana etuuke emyaka 2 nga mwami Damwira tokyalina mundu nga wali tayalinga dda si birungi ati all bw'oba olina olukuŋŋaana olugenda okukuba nti waliwo abava mu FDC bagende mujje ekyaddondo bagende mujje mu lujja lwa State House lunene lujja lutudde ku yiikandiyikazi obulani kitegedde ekintu ekyo singa munaakiddamu kikola abaana abo ne baddamu ne balwanagana ali bakikoze yeggwe avunaanyizibwa era fujjo lyonna liba likoleddwa gwe oba ovunaanyizibwa okubanga gwe olikoze kubanga gwe wateeseteese. Mwe bantu bakulu abagayidde nga abaana bano kyavudde ku kinti bwe muba mukyusa abava mu Nuupu mugenda kwedikoota mu lujja lwa Nuupu awo mulina okubakyusiza okagasiza ddala ensi Nuupu talina kyesobola kukola kubanga muyina emundu. Nze I'm not supporting Nuupu, I'm not supporting who I'm not supporting. I'm giving my own opinion. Enkya bajja kuba bava wuwo kulyamu ekifaananyi singa abeefudisi eggwandiisizo bali kuba ku kitebe kya NRM ekyaddondo bagaa nti abava mu NRM mujje amasaati tugokyeza wano ne kaadi ne bagenda ekyaddondo gw'owulira otya era kyekiyinza okubaawo wano mubazigiriza mundu weeziri mukuumibwa yes naye ekifaananyi kyoteeka mu bantu mutima kigwosiga mu baana abo n'abantu abalala basigadde mu bibiina ebyo muteekeddwa ebintu ebimu okubikola ng'omaze baganda bagamba nti ofumbira munne ey'ebigere akufumbira omutwe naawe omufumbira ya bigere golowooza bo tebalina kintu kirala kyebasobola kukola wakati mu kwerwanako basobola okubakuba amayinja tegatta naye mwe mujja kurespondinga n'amasasi kubanga ekyo nkimanyi mujja kurespondinga ne harassment mujja kurespondinga na arrests kati abaana babeewaze tebaakoze fujjo abakulembeze tebaakoze fujjo omulundi omulala nze ndowooza temukiddamu kimala olunaku lumu namwe bujja kukyange mundu temuzirina naye ng'ekitebe kyammwe tugambe batidde mundu abantu batya mundu ate nabaana babage nti kino kyemulaba baagala kubayoolerako genda kubasiba nga musirike tebadde they kept quiet tewabaddeho chaos
naye ekiri mu mitima gy'abaana abo n'Abannayuganda abaakirabye nganze bayinza obutakyogera naye ne bakiragira mu bikolwa. Some years to come. Some years to come. Oyina akujjukiza ati ojjukira mwajja ku kitebe kyaffe ne mutukolako effujjo because eryo lyabadde ffujjo. Lyabadde ffujjo. Whether bakyuse byaddala oba tebakyuse byaddala nga nabo beenoonyeza byabwe bampulira bayiwa obulindo n'obulindo bwa ssente mu ghetto structures. Sirabangayo mwana wa ghetto structure alina dduuka. Siwirangayo ghetto structure nti yazimbye supermarket wali aba ghetto structure. Mpulirayo ba ghetto youth, simanyi ghetto youth. Sirabangayo katale ke bataddeyo naye obuwumbi bwa ssente bukola ki? Buyingirayo. Tebugenda kukyusa baana. Abakyuka abatalina nkyukakyuka abaali ku street bakyaliko. Abali mu bubbi bakyali babbi. Kakati mulimu abakifunamu abali omwo bamafu. Kyovola abakola ebyo. Aba staging ebyo ebigundi tugenda kukyusa baana. Abali ekamokya be bajja ne badda bodde kawempe ne bajja kawempe the same people. Abaganti bakyusa. Nze nzijukira twali twogerako n'omukulu omu nanga nti boda zonna mu Kampala zonna ziri controlled by us, by the state. Nanga tekawo ki lindo la bwani wana kubalale wano olawo wanaafunayo boda wadde boda 10 neninda campaign zitandike. Abali bwayise wano ng'etandika nali manyi bwe ntagenda kufunayo boda yaddemu bweti. Boda zonna mu Uganda oyinza okuloza zaali zonna zaani kulina tete kuoloro ya zonna ngoloza za Bobi Wine avudde egundi singa tebatandika kuzikwata batandika bakwata bate bavudde no bagenda Masaka sima bavudde no bagenda wa ne batandika bayolerayo naye nga yennyini yaŋŋamba nti boda zonna tuzikola ki tuziina twazi control buli stage yaffe. Kati abo baavaawa kiba kitegeeza tokola kuvoola tokola kulumbagana because na bano bennyini booli nako bolumbagana nabo bennyini teweekakasa oba ddala balumba mu mutima oguli genuine. Abalala bajja gye muli kubanga basuubirayo akasente. Engineer, omanyi abakulembeze sometimes nze kati mwe mbabuuza nnyo mwabali mu bukulembeze abantu abali mu bukulembeze balowoozaako olunaku lw'enkya. Kubanga bw'okeera ku makya kiringa olwaleero CP oba UPC Mwami Obote bwe yali akyali mu bukulembeze. Mwami Museveni abantu abakyukanga n'obakwata seriously abakyuse Obote n'abakwata n'abateeka ku kampu ya Museveni. Kuba kujoga olw'enkya we bukera ku makyanga Kyagulanyi mukulembeze w'eggwanga. Ekyo kyembadde njogerako obwedda. Nga Kyagulanyi ye president, Lubongo ya vice gamba eggwanga litandise okuba nti ekibiina ekyalinga kijogebwa olwaleero abaana bano b'okyusa n'obalaga nti bali tebalina kye balinzako era ne bakola. Bano bagenda kunnyonnyola ki? Of course saagala kukirowooza nti bamwami Lubongo ku kiteekawo nti enkyayinza okubeera vice president oba kiki oba kiki naye twasuminge nti kibadde abakulembeze abali mu bintu ennaku zino tebalinamu mwegulowooza nti enkya waliwo ekiddako. Bw'otuddira history wa Uganda bamwami Museveni baakola ne UPC babidandisali baakola ne gavumenti zonna waali bidandisali yakola mu zonna mwami Museveni yakola zonna yazikolamu. Ebina by'obuyeekera birimu Mozambique, simanyi Tanzania byonna birimu. Naye balina bye bakola nga beerekeddewo akagamba nti ate enkya. Era abakulembeze abali mu kiseera ekyo abataalowooza nti enkya lujja kutuuka abamu baafa abalala baawaŋŋanguka. Babidandisali abaabeerangawo nga baga nti owa ne Museveni ayinza okudda amanyi ayinza okuwangula oba katweyise bulungi. Gavumenti bwe yajja ne bayingiramu. So tetwagala tulowoozese bantu ba Uganda nti ensi ekoma ku mwami Museveni. Tetwagala tulowoozese bantu ba Uganda ekoma ku muwoozi. Ne muwoozi ajja kujja amala agende. Ne waba Kyagulanyi nga naye azze. Era naye ajja kujja era agende. Naye eggwanga lino lisigalawo. Twewole nnyo ebintu ebigezaako okusosonkereza nti kankusongesonga olumwe muki era abaana kye bakoze kwe kuzinga ki emikono otherwise singa kati
bikumi na bikumi bali mu makomera. Babagambyeko lwaki ogamba nnyo nti baali baagala basiba babasosokereze Anti kasita babakososonkeza ne babalumba bali baddamulira badde balina obukumi bwonna. N'ababaliko abakozi b'effujjo nga bali protected. Okitegedde ng'atali part of them gwe bakwata ne bakola ki gwe basiba bali ne bagamba nti mwagala kutukwata bonna ne bazinga emikono bane beewaana nti bakoze eki bawangudde. But ffe abatunuulira ensonga ezisuka olunaku lwaleero ne zigenda ku myaka 5 maaso myaka 10 ekyo tukiraba nti yasirise n'awangula. Number 2 yasirise n'afuna simpase mu bantu abalala. Tinaabenaali mbaga nti naye kino kye bakoze tekikola tekisaana. mulimu abakiwakanyizira mulimu abakiraba obubi be bakahindo tafide n'abalala abasirise yani wankubadde twagala obuwagizi naye ate tosobola kikola. Nolwekyo nsaba General Damulira omulundi ogunaddako ng'okyusa abantu bangi bakyakyuka abeefudisi tojja genda najja nankumbi oba katonga funako ebifo ebirala ebifa from these parties headquarters otegekereyo emikolo gyo. Mwami Museveni olowooza ye talina busobozi bugaa nti nno ajja kuba olukuŋŋaana wano ku Kavule nenabbanja wakolaki nenabbanja wasula nenabbanja asobola okulagira nti ekyo ekitebe nkiggadde omwezi ngenda kukolerawo ngenda kuteekawo bivulwawo president alina asobola okulagira nagamba asobola okugamba nti oluguudo okuva ku 2 okutuuka ku Christian Life Church ntaddewo amazina ga myezi 3 bantu bakubirewo endongo naye tekikola. Okitegedde tulowooza bajjeno naye yafunye order kuva eri waggulu. Jeno tewali yamugambye nti genda awo kubanga Jeno alina abawi b'amagezi be. Abawi b'amagezi abakulembeze bawo n'ekizibu kye mulina kiri eki abawi b'amagezi tebakyabawa amagezi mwemubawa amagezi akeera ku makya n'alagira tugenda ku kifo bwe kiti mugende mutekinga security period taweebwa amagezi tewaliwo muwi w'amagezi ayinza kukugamba nti genda olukuŋŋaana luno abeefudisi tigenda okuba olukuŋŋaana opposite ne party headquarter gende najja nankumbi awo wennyini woba okubalaale tewaliwo muwi w'amagezi ayinza kikuwa amagezi naye ate gwe kasooka nti ŋŋambye olukuŋŋaana ndwagala ku geeti najja nankumbi era babeerawo ne lubeerawo bose agambye you get so tetwagala kuteekawo ggwanga lirina bantu balina kapipi kuba naabwe twagala oba bano bali mu bukulembeze ffe tukize Katonda bafuge ebisanya ebyo binaggwayo n'abalala bajje nga tewali bukuku na bupipi buli kuki ku mitima gyabwe. Engineer Frederick Kakooza yoyo byebigambo bye leero tebibadde biwoomu ffe tulina okuwa opinion teriiko side teriiko ki era solaga nti n'abanuupu nammwe kye mba mukola okuddamu okusasula bano enkyalaale mugitwale mugikubewa ne bakabaka ofiisi ka NRM ak'okukyalo. I don't advise them to come and campaign from there. Ako kennyini kasobola okuvaako akabasa gwekolabanga nti ka LC wano akaguni ka NRM. Waliwo omwana gwe nalabye yabadde atunuza mu kamera ng'agamba ekitebe baakijjawo baavaawo naye nga abasajja bakolerayo emirimu gyabwe. Emirimu gitambula. Oba okuba tebali mu active politics tebakubye naye tebakoze eki doesn't mean nti party tekola ki teriiwo. Kale akuuma atakumira mpeera weebale nnyo weebali eddala subscribinga nga bulijjo mbeera ne Engineer Frederick Kakooza mutunuzi w'ensonga nze Kadyesuubula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.